po jako akawuwo balina emitendera gye baba balina okugoberera. Ng'emyezi gikunuukiriza okuwera ena Bukyagwanga lisibwa ku muggalo wakati mu kwetangira ensaasaana y'ekirwadde ki COVID-19 bangi ku bannayuganda n'okutuusa kati bakyanyomoola ebiragiro ebyassibwawo nga n'abandi babyeviirako okusinziira ku mwogezi wa poliisi mu ggwanga Afande Fred Enanga. Muzze mulaba bulungi nnyo nti okutwetooloola obulwadde buno gye buli ate bweyongera. Tulina obweraliikirivu nti wetweyongera okulagajjalira obulamu bwaffe tujja kusikiriza ensi yaffe ate okudda mu muggalo ate ogw'omulundi omulala ekintu ekitali kirungi. So tulina okulaba nga tuteeka ebyo ebiragiro ebyateekebwawo mu nkola. Enanga era agamba nti balagidde abasirikale baabwe ab'oku nguudo okwongera amaanyi mu bikwekweto eri abo abatagoberera amateeka agassibwawo. Sooka otuukirize ebisaanyizo osobole okufuna route chart otambule obulungi. Ennongosereza zino ezaateekebwawo mu batakisi zijja kuyamba nnyo okuddukanya obulungi sekita eno eya takisi mwe tuzze nga tulaba ebikolwa eby'effujjo okulwanagana wakati waabwe. So bannannyini takisi tubasaba nti nammwe mugoberere badriver bammwe mulabe oba bagoberera ebiragiro kubanga emmotoka eno weekwatibwa gwe nga nnannyini takisi ate gw'osinga okukosebwa. Ono agamba nti kati emmotoka oba pikipiki ezikwatibwa tezikkirizibwa kuva ku poliisi nga tezisasudde musolo gwa gavumenti. Kyagambye nti kijja kusobola okukangavvula abo bakiwagi. So mu kiseera kino emmotoka ze tweyongera okukwata ne pikipiki buli eva ku poliisi erina okulaba nti esasudde omusolo gwa gavumenti ogwa fine ogwa EPS oguteekebwawo. Tewali kutwala piki na mmotoka yo nga yasangiddwa mu bumenyi bw'amateeka mu kiseera kino. Enanga agamba nti bannabyabufuzi ababadde bawomye omutwe ku nsonga y'okwekalakaasa ku lw'emmere nabo bakwatiddwa kubanga ebiragiro bya minisitule y'ebyobulamu bikontana n'okwekalakaasa. Omwali abakubi b'obuseppiki n'abalala abakubi b'embeekuulo abazze nga bakuba embeekuulo mu bitundu eby'enjawulo beekalakaasa ku kyemmere naye ng'ate mulimu n'omukono ogw'ebyobufuzi. Mu buufu bwe bumu ayogerera minisitule y'ensonga z'omunda Jacob Shem Siminyo agamba nti ensalo zikyali nzigule kw'abo bokka basaabaza ebyamaguzi. Ensalo zaffe tusigadde tuli baggule ku basaabaza emigugu wadde nga tutandise okufunayo abantu abafuna olukusa olw'okuddayo nga lockdown yabakwatira eno nga mwe muli abaagala okuddayo ewaabwe bekyakwatira eno n'abaagala okugenda okukola nga kyabakwatira eno ate nga si gye bakolera. Matias Sekanjako yakusakidde eggulire lino ku lwa ABS Television. Oluusi ne wabeerawo personal protective equipment omuntu ayinza oluusi okugikozesa obubi